ono ye mwana asembayo yasomye tamu nagimalako naye ebibuuzo teyabikoze kubanga ssente yabadde tazirina. Ssente z'ebibuuzo bazaagala wamu omutwalo gumu mu 13,000. Kampala omukisa guno okwebaza Mami Agnes. Mami Agnes, Mami Mary Agnes. Package tuji receiving je wawa Mami Fish. Mami Fish ebinyenja bituusizza enange sentence muwadde so package eno otugambye tutwalireko ko ku mukyalo oyo ebirala tuweeko ko ku bantu b'omu ghetto abatonotono kuba wangambye ebinnyanja bino bingi tasobola kubanga abimalawo yekka. Ngamba tuweeko ko ku bantu b'omu ghetto. So ngenda kulaga bengenda okuwaako nkulage n'ebimu bye mpadde ku Mami Agnes. So ka tugende omukyala tubulire n'ensonga lwaki bamufunire ennyumba oba lwaki twamufunire ennyumba naye nga paka kati tannaba kuva mu ghetto. Wasinga yagenda ddaka singa atuuka ddamaka amasuubize naye atubuulire lwaki tannagenda mu ghetto mu nnyumba ye gye twamufunire. Kale tutambule ffenna atugende ewa mama. Thank you so much guys for watching this one. No cake no cake chakusha tukomyewe wa Mama Daisy Mama Desire tukomyewe wa Mama Desire. Kazei tukomyewe wa Mama Desire. Pani nsoko beba zamwe na mwebale nnyo mwebalire ddala response nungi. Mama Desire musanyufu byansuso okubeera nga mutuyambyeko mwana si byangu naye mwana you tried so much nga bwe mbagambyeko emabega eri ne bino bimenya kansoke mwanjulire bino munaye Mama Desire mu kubeera nga twalaga ebintu bino nga bwe twabiraga bantu bangi abali weeringa okubanga bakuyambako era mu abo bakuyambyeko mulimu omukyala bamuyita mukyala Agnes Mary ali USA America kuyambyeko n'agamba nti no bino byennyanja enveezo agamba enveezo zijja kuyambako ndowooza obutali lunaku lumu etali bbiri bwe yabiguzeeko titwayagadde gulabika bibisi oba ebibisi jjukira byo bifa mangu ne twaguza ekikalu ne tukiwa omukyala amanyiddwa nga Mami Fish. Mami Fish ndowooza mwenna mumumanyi. Mami Fish mumumanyi akola ekyennyanja ekirungi. Mami Fish delivaringa ebyennyanja wabweru America, London, UK wona delivaringawo. So era gwe twakutuukiridde ne tugaa nti Mami Fish tukolera ekyennyanja nga Mama Daisy bw'abeera alina ekyennyanja ekyo agenda kubeera nga akiryako leero n'enkya neyo neuli mpaka. So Mami Mary Agnes yakuweereza package eno ey'ekyennyanja agamba nti n'abaana bawuutemu kasupu ogire ng'obeerako kwekyo. Naye Mami Mary neyanzeega enva zange tweyanzizza otugabirira wojje Mukama akuddizeewo bannange mwebala omutima omuyambi bannange tweyanzeege togabudde nze kana abasomi bakomyewo nabo bagenda kuwona ebijanjaalo basooke bawuute kasupu ak'ekyennyanja. Tweyanzizza tweyanzeege kuba luli bwe twaleeta akamere kano yes bakaleese naye kati mami abaana bagenda kuliirako kaki okuleeta akava. Tweyanzizza tweyanzeege okyamanja kubanja nkyakubanja okyamanja ddala nakubanja bana tweyanzeege mwebalire ddala. Mami Agnes musanyu Mami Desire musanyufu nnyo namwe obuyambi tukyabwetaaga naye kati kyengenda okukola ku mulundi guno ekyamazima amafuta mbuga mangi kyengenda okukola ebintu bino kati bwe mubimpa ngenda sooka mbikuŋŋaanyize waka biwere nzije omulundi guki nzije omulundi gumu mwebalire kakati Mama Desire tuli ku Maurice Landscape Media. Abantu bano baagala okumanya kubanga balaba nga nabalaga nti tukufunidde ew'okusula tukufunire ew'okusula ne tugamba nti nno kati Katanga muwonye tuvudde mu Katanga
ate balabera bwendeese ebintu era ate mbireese mu Katanga ate nga badde basuubira nti kati ngenda kusanga mu makaago gyetwakufunira. Ensonga eyo sooka gibatangaazemu abantu abo. Ensonga eyo mwenna abatulaba n'abatuwuliriza beeyanzizza obuyambi. Mulanga gwange mwagudduukirira naye ku nsonga eyo Mwami Morris gy'ombuuzizza nga bwe nakugamba nti nnina abaana abanyambibwako ebitongole. Nagenda ne mbatuukirira ne baŋŋamba tebalina buzibu nanze kusenguka naye balina obuzibu obw'omulimu gwabwe nti ba sponsors bagwa bugwi ate bwe bagwa bugwi baagala okukola home visit buli mwana nti wano waakola ki tebalaga nti tujja tebakola ki wabula bukya buki ne babagamba twatuuse leero tugenda buli waka wa buli ki kati y'ensonga eyo lwaki tukyali mu Katanga. Ensonga tebagitegedde bulungi. Ensonga abaweerera abaana bange abaweerera abaana bakola home visit buli week bali ba sponsors bwe baba bazze bagwa bugwi tebalaga kati mu butalaga bwabwe bano ne bagamba bali bawandiika nti baweerera abaana ab'omusiraamu kati singa banaagwa balinnya ennyonyi bavudde mu America bazze okulambula abaana be bakola ki be baweerera basange ng'omwana oyo tali mu kifo tebalaga nti nno bajja kugamba mama Desire ku Lwokutaano bali bajja omwana mutegeka ajje tumusange wano bwe ati bagwa bugwi kati ne bagamba foomu zajjuzibwa tibaweerera abaana ba mu Katanga. Ensonga lwaki tukyali mu Katanga. So kitegeeza nti ba sponsors abaweerera abaana tebakkiriza kuweerera mwana atali mu Katanga. Baweerera abaana ba muntu bazi. Ba sponsor abo tebamanyi nti n'ewabweru awatali mu Katanga nawo waliwo abaana abatabinamu asirizi. Simanyi kati ekyo sikimanyi kubanga bali bazungu babeereeyo. So ekitegeeza Mama Desire nti singa otambula n'osenguka n'ova mu Katanga abaana nga sponsor bagibajjako sponsorship nga bagibajjako program eyo omwana bagimujjako ye nga bamujjamu nga ye bamujjamu bamujjamu nga bawandiika ow'omwo mu kitundu. Akitegeeza bw'ova mu Katanga omwana wo oba olina okumweweererera. Bwe kitebe kiri baba bakutadde. Nsonga kati nzitegedde bulijjo neebuuza siyinza butassa kikkoowe kubanga ensonga eyo kitegeeza nti singa tukukwata ndi kujja mu Katanga n'abaana tuba tulina bafunira amasomero amalala n'omuntu abaweerera bo baba batadde babaggyeko emikono bwe kasi tuva mu Katanga nga bakuggyako emikono. Morris Jordan's Kaweesa straight out Aromatic Entertainment ensonga ndoza bwetyo bweri ensonga mugitegedde. Mukama Katonda yali atuyambye era nga tutaddeko ekisa nga tufunye omuntu atuwadde ennyumba mu kutuwa ennyumba nga Mama Desire asanyuse nti ye n'abaana be bagenda kwetaaya bafunye ew'okubeera bavudde mu Katanga mu kwenyiga kuba nga bagenda ewantu awagazi kati ate mu kugenda awantu awagazi ekikyatulemesezza ba sponsors abaweerera abaana bwe tuneegenda ewagazi eri tuva mu Katanga tebagenda kuddamu tuweerera tebagenda kuddamu kuweerera baana. Eyo no challenge ekyali y'amaanyi naye nga Mami Barbara nkyamweyanza sisobola mwerabira nkyamweyanziza ddala. Mami Barbara kwali akola Mami Barbara mweyanziza ddala ddala. Amiina. Mu buli sala yange muteekamu. Amiina. Kati era bo be banaamanya ekyo tusalirawo kuba kati n'ono omukyala naye ali stranded yese ew'okusula yafunawo era n'asiimawo era n'ayagalawo naye agamba bw'anaava mu Katanga abaana be ababiri abasomera ku sponsorship ne bagibajjako akola atya nga tayina wabasomeseza kubanga jjukira n'owookusatu naye
kannaba mmutwala ku ssomero. Yono. Hey, how are you? I'm fine. Bana yayize n'oluzungu. How are you? Jangu mami, jangu. Oyo otya? Kyebaleko? Yegwa Desire? Desire mukulu. Ine myaka emeka? Musanvu. Ine myaka musanvu. Owejezo musanvu? Yegwani? Asimwe Marjorie Kendra. Asimwe Marjorie Kendra. Osomera wa? Kafampa. Mukafampa. Kati umanyi mu kuluzungu? Umanyi mu kuluzungu? Naye omanyi mwaka hawayo naawe. Erinnya ly'eddala gwani? Asimwe Marjorie Kendra. Asimwe. Asimwe? Okay. Kati tipi oyo mumanyi ali ku kamera. Kati soko gaye mami babu anti no mami webale kutoa nyumba. Webale kutoa nyumba. Ne mami Mary Agnes atuwadde naye ekyennyanja. Ne mwami Amoni naye yatuwa sente ne tugula akawunga. Just to thank them. Thank you. Ono yakyali last born. Simanyi oba omukyala n'ayongerako wabeerewo last born. Nengo ono yakyali. So far. Nyinga mwebale ddala. So bana ebyo amawulire agali. Ono ye mwana asembayo. Abalala tebannaba kujja. Naye ng'ono yono agenda ng'ofunyeewo 1000. Ebibuuzo teyakoze kuba n'addresi zirinazo nga bazaagala wamu. Ebibuuzo badde bazaagala wamu n'atabikola. Badde baagala mmeka? 3. 1,300. Ono ye mwana asembayo. Yasomye tamu n'agimalako. Naye ebibuuzo teyabikoze. Kubanga ssente yabadde tazirina. Ssente z'ebibuuzo bazaagala wamu 1,300,000. Yebye gwe gwamulemesezza okukola ebigezo. 1,300,000. Ensoma yono gwe nabagambako nti ye abeera waka. Tasoma tanafuna sponsorship. Naye mama bwafunayo 1,000 nga muwe kawungezi ng'agenda coach nga mukoochingamu. Ng'afunayo 1,000. Lwatafunye 1,000 omwana tagenda. Lwatafunye 1,000 tagenda. Naye kati teyakoze ebigezo lwa nsonga talina 1,300,000 bazimusabye omulundi gumu nga tazirina. So yeye embeera eriwo naye tujja kusaba bijja kuggwawo byonna. Olaba bino olaba biggwawo bijja kuggwawo. Kade ekirala mami okuva lulo twaleeta ku kyokulya ne tuleetako ku sabbooni ne tukyusako ku butto. Embeera yakyukamuko. Yakyukira ddala. Era kati bakuba musanze wano wabweru. Akawunga kaffe kali mu ntamu n'ekijanjaalo. Tulira ddala ne tukkuta. Tetulyako buli naye tulira ddala. Kati n'ekyennyanja tufunye enkya Krismasi. Enkya Krismasi. Ekyegenda kuba Christmas. Thank you so much for making these people happy. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Abambita Morris Jordan Kawesa State Art Aromatic Entertainment. Mwebale nnyo buli omu. Bye mbagambyeko, I think we shall see. Mami Barbara, mukyala nga bwakugambye nti yasiima era akyali musanyufu nnyo okuba nti ennyumba ye weri. Naye tusaba ennyumba yaffe togijjaawo paka nga tufunye solution. Siwe kiri mami? Mwekire. Mukama ayinza otuyamba. Tetumanyi ebya Mukama yamanyi. Olwo olutalo lwa Mukama si lwaffe. Olutalo lwa Mukama si lwaffe. Olaba twafuna ennyumba. Olaba tufunye ekyokulya. Olaba tufuna ekyokunywa. Wayinza ovaayo omuzaja n'agamba abaana abo kibanga kye kibalemesezza okugenda beebake mu nnyumba ewagazi.
ekibalemesezza kusoma ate naffe katuyambeko ekyo tutambulira tuli mu Tanga Empire mami eno no bangaye tebagiyita Katanga bagiyita Tanga Empire abantu bali abantu anti ndowooza owulira abantu babali boyita bawaagwani nkugambye eno nabisa atini yo filimu yo eno bisa atini yo mali bibye why ani yakuwadde earring Desire baba we omuyita baba yakuwadde earring You're so smart naka t-shirt kalungi you're looking good kale guys Morris Kawesa straight at Aromatic Entertainment tujja kuddamu mami Agnes webale nnyo mwami Amoni thank you so much Mchala Barbara thank you so much na buli omu n'abatuweereza essaala mwebale nnyo mwebalire ddala na buli omu alina kyakwata na buli omu awulira nga ayagala kuyamba naye nga oba oli awo tannafuna busobozi tweyanzege and we are waiting for it. Thank you so much until we meet next time. I love you so much and bye bye. Hey mami obugambo busembayo ng'otunudde ngo batunudde era mbeeyanza ziramu beeyanza nti neeyanziza neeyanzeege bonna buli omu kyakola ow'essaala essaala kinene kuba buli kimu kikolebwa kigambo abatusabirako tubeeyanzizza abakwata mu nsawo tubeeyanzizza mami Babra nyongera okweyanzaako ensusso mwami Amoni mama Fishi mami Mary mwenna buli omu mu kiti kye bannange tubeeyanzizza tubeeyanzeege Mukama abawe omukisa amina ani Kendra obugambo bwe busembayo eri abantu baffe School fees. Nenda kusomero. Yogera nnyo. Nenda kusomero. Oyagala ki ogambye oyagala ki? Aga school fees. Nsaba. Nsaba school fees. Nenda kusomero. Okay. Kere kusomero. Okay. Obugambo bwa Kendra bwe busembayo guys musule bulungi bamutamala Kawesa straight out Aromatic Entertainment ali ku kamera ye meya wa Katanga atenga agenda kunonayo mpapula agenda kwesimba ku kyanda so nolwekyo gwe wenna nga wali agadde jangu kumacha sawa 4 tugenda kusimbula wano e Makerere tugenda kusimbula omukulu yali ku Uganda. Thank you so much. Muteke kale